محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الفضلاء والفضليات. abalungi mwena bwetulaba abagalwa abali ku lutimbe gadde olwa Salam TV, marhaban bikum fi hadha liqa. Tubasiimu lwasanyufu nnyo okuddamu okubanga tugasimbagana ku wakati waffe nammwe okubanga tuli ku lutimbe gadde olwa Salam TV incha ya leero. Every morning we are here kusawa 3 tubeera wano nga tuzze okwejjukanya ku nsonga ez'enjawulo n'okuzimba entindo wakati waffe ne wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzimba olutindo ku lunaku olwokusatu wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala, wakati waffe ne Qur'ani ekitiibwa, wakati waffe ne ddiini yaffe. Weebuuze enkolagana yange ne Qur'ani eri etya? Tegeetezimu ku nsonga lwaki Qur'ani yakka. Tokimanyi nti gwe na bizibu byo na nsonga zo? Qur'ani yakka lwa bizibu byo, Qur'ani yakka lwa nsonga zo, Qur'ani yakka lwa bwetaavu bwo, Qur'ani yakka lwa mayanga ago g'olimu, Qur'ani yakka lwa mbeera ya bweraliikivu egy'olimu gy'olaba gwe gy'olimu, ekkuba bambi ekumenyaamenya. Qur'ani nekka. Qur'ani yakka linasrika kutaasa, Qur'ani yakka lirifaatika kusitula madaala, Qur'ani yakka liyunjika tegedde kutaasa nakujja min adh-dhulmi ila an-nur. Tegedde Qur'ani yakka litanwir, yakka ya kitangala gy'oli yaquduka ila الخير إلى غاياتك أو إلى المنتهى. كتوسا جو يغالا كتوكا ku destination yo. Qur'ani yakka kutuusa ku destination. Qur'ani yakka kulugwe kullama tahtaj buli kintu ky'oyetaaga. Naye qalilan minna batono nnyo, qalil minna batono nnyo muffe, batono nnyo mbaddu bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yadhkurun abajjukira ekigambo ekyo أو يعلمون أبماني أن القرآن نسمى القرآن نزلت لهم وإليهم يكا قرواوي إلى جبال وعليهم تجد يكا كبو قرآن يكا لنصرتكم كتاسا كثيرا من الناس أبسنغو بونش ينسون كل هذا ببيلا بلا ألا أبسنغو بونش تبا ولا يبالون تبا فنايو لا يبالون تبا فيلايو هكذا يفعلون. سبحان الله تعالى يا ربي. بل نريدك أنت twagala gwe mwanyinazi muganda ngo atudde olwaleero ali ku TV set sawa zino enche ya leero entaarifa obeere ng'okimanya anna al-Qur'ana mazima Qur'ani tegedde mazima al-Qur'an al-Karim silahan kyekitala kyolina tegedde silahatuka kyekitala kyo kyolina. Right, agala okufuna omunyago kwata Qur'an. عليك أن تعرف وينك بانغو تمنى ماني ناس مغانا وانغ سينغا جاجا غو ناتو داو. عليك أن تعرف تشغواني دوك بانغو مانيا أن القرآن سلاحتك تشتلاچو. قرآن تشتلاچو لنا، قرآن تشتلاچو لنا. عليك بالقرآن وغواني دوك بانغو يقواتك القرآن. أيها الفاضل أيها الفضلاء والفضليات أبلون جاباقولا من نابي بي تمنى مغانا وانغ تشولينا nga nuclear weapon. Alright, the greatest weapon munsi kyolina mu maaso go kyolina al-Qur'an etibwa Qur'an. Tegedde egenda kutaasa ku balabe ab'ensaalwa n'abasigadde al-Qur'an. Kimanyi gwe muganda wange gwali wano olwaleero gwatulaba, gwe muganda wange gwe wenna ali ku TV set, gwe wenna ali ku digital set, gwe wenna atulaba online, wenna woosinzira okuba ng'otulaba, kimanyi anna al-Qur'ana mazima etibwa Qur'an. Silahatuka kyekitala. Ekitala dhu haddain kisala saidi zombi, saidi zonna. Tegedde kigenda kukutaasa mu mbeera zonna. Oyagala kukutaasa ki? Oyagala kukutaasa bwavu, oyagala buwanguzi, oyagala byetaago kino kiki weetaaga. Alright, kigenda kukutaasa kuba mashaytaani n'ebisigadde. Subhanallah. Yes, al-Qur'an yunjika. Fanzur ila hadha ar-rajul, nuli omusajja mukulu ono أبا هريرة أيتي أبو هريرة رضي الله عنه أيتي أبو هريرة
radiyallahu an yakola atya yali nga yakuma albayt almal فإذا هو برجل شيخ كبير نوجه مسجى nga mukadde tegeti nga mukadde ina afana mpanjala nayingira onagana muwulira nga asatuuka ino mulanda ajja amukwate akutte biri tamanyi elujji luggale tamanyi yayiseewa namukwata ati namugamba nti nkukwate naga nsonyiwa mukama wange nsonyiwa mukama wange n'abaana bato batwalira kyakulya nange njali numa tugenda funa kyakulya naye sirabe nange njaka kyobba bubbi tya mukama wange nsonyiwa namuleka nagenda n'ebyokulya kyemutwala tontwala wannabbi lyamutwala namuleka agenulanga omusajja obudde nebukya obudde bwakiro obudde nebukya then enkeera era the same man came back omusajja oyo omu yakomawo subhanallah the same man came back mukiro same man came back nafs az-zaman kasira kekamu subhanallah nafs al-waqt akasira kekamu nakomawo nagenda okuwuliranga waliwo kubagana lwali alinga babbi bazze fasamia aba hurayra nawulira abu hurayra agenda musinga naye musajja yomu fi nafsi shakl ngali mukifaananyi kyekimu kyabaddemu ate huwa yabki ngera akaba min al-ju' akaba njala akaba bwavu akaba bichi nakaba musajja akaba musajja kabiru sin yabuze ne musajja ona ayitangawa nagati kutwala wannabbi olwaliro tontwala bambi tontwala sonyiwa tontwala kale ron kutwala wannabbi tontwala bambi nsonyiwa ta yakati sikutwala wannabbi yes kati naganti sigenda kuddamu ninsonyiwa abaana bange bayala namuleka natwala ebyokulya da wataraka namuleka natambula nagenda المرة الثالثة في نفس الوقت مكسرة كيكامو مكفو كيكيمو agenda okulira nga awulira nkusagira ongeze eggulu Abu Hurayra yebukumi we Baitul Mal tegeti katugeze bank ya Uganda oba gibatereka bank gibatereka Baitul Mal gibatereka zaka gibatereka bichi byonna banka yakaseera ako oba coffers oba store katugeze store warehouses store gibatereka ebintu byonna tegeti buli kimu kyonna yakikunganyiziddwa ekya zaka kiterekebwawo ayulanga omusajja y'omu agamba nti akati nkoze ntya nze omusajja ono namukwanaga leero sikuleka musajja gwe onimbye ngalowooza byemuwadde eggulo byamumaze naye omusajja anaye tebimumala kati buzibu buli luddawa namukwata omukono namunyweza tamulamu tutwala wannabbi nakasa kuntwala wannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntwala wannabbi naye ngenda kuyigirizayo ekigambo nsaba onsonyiwe olwaleero onsonyiwa nondeka n'otantwala wannabbi ngenda kuyigirizayo ekigambo in aradta takhallus minni oba oyagala kunneesonyiwa oyagala kumpona nneme kuddamu kusumbuwa otoyagala kuddamu toyagala nziremu nkusumbuwe alaika bihadha soma bigambo bino alaika bi ayatul kursiy soma ayatul kursiy namugamba buli osoma ayatul kursiy ogenda okwebaka osoma ayatul kursiy togenda kundabako subhanallah namugamba nti ekyo kyenkuwadde in qara'at al-kursiy kyekyo namuleka nagenda nabi sallallahu kumakya ngalaba Abu Hurayra namugamba nti omugeni yagambye ekireero akoze atya nagamba nti omugenyi namukutte azze ebbanga weriti namukutte nandigiriza ayatul kursiy nagamba nti ayatul kursiy gye mansomanga buli ngenda okukola ki okwebaka nti ayatul kursiy nti ayatul kursiy ayatun wahida ayatul kursiy
eyo gye mbasomanga buli ngenda okwebaka egenda kummalira obudde obw'ekiro bwonna, ngenda kuyita mu mbeera zonna, ngenda kuyita mu bulamu bwonna, sigenda kukola ki Ayatul Kursi yokka. Gyakuwadde nti nabbi n'agamba sallama nti sadaka ayogedde mazima olwaleero naye wahuwa kadhubu, wadde esaabalimba, but this time ayogedde amazima. Nolwekyo in aradtum at-takhallus min ash-shaytani ar-rajim alaykum bi ayatil kursi. Musome ayatul kursi. In aradtum an tatakhallasu, tegedde oba mwetaawo kubanga you completely get away, deal away with Satan, right? With enmity, with anything evil, whatever. Alayka bi ayatul kursi. Soma ayatul kursi. Ayatul kursi Biblia 5:5 eri mu suratul Baqara, Biblia 5:5 surat al-Baqara agamba ati Allah subhanahu wa ta'ala billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي, only that. Ayat al-Kursi jekwateko nagisoma tiyadda mukulaba musajja oyo, nagisoma nga tiyadda mukulaba musajja. Omusajja yali ani? Yali shaytan nga yetadde mu kifaananyi eky'omusajja omukulu aweebwa ekitiibwa, omusajja omukulu asaasirwa ng'azze kusombwa Abu Huraira buli kaseera amubuuzeeko otulo olw'ebyo bye yali n'ekyo kye yali n'omubuzaabuza omuteeka mu wasiwasi, naye n'aba nga Abu Huraira munywevu asoma dhikira esigadde, naye ku luno agamba nti oba oyagala kumponera ddala soma ayatul kursi. Nabbi namugamba nti kyekyo kitegeeza ki nti ffenna tuba tusoma, tuba twagala okufuna emirembe n'okuwona, twekwate ku ayatul kursi. Omutegedde buli mwagimanyi abasinga obungi tugisoma buli every after prayer luvannyuma lw'essola, era Allah ajja kutaasa. Shaytaani ali kusumbuwaawo ng'ofulumye Mungu agenda kutaasa ateekewo malayika eziwanidde ayatul kursi zijja kubanga zonna zikukuuma. Wano malayika eza ayatul kursi ezikka ng'esomeddwa ayatul kursi oba esomwa malayika waliwo ezikka ezaayo. Subhanallah, nga Mungu akussaako obukuumi. Allahu akbar. Negobadde otya yenenena Allah agenda kukussaako obukuumi, ajja kukutaasa ku ye. Alaykum bi ayatul kursi. Mujisome mujekwate. Did you hear that? Have you understood? Eyo atajimani genda obeere ng'ogisoma mpolampola. Nali nsomesa madarasa ag'enjawulo fi baadhi al-buyut, mayumba agamu. Nali nkula nali nsomesa fi baadhi al-buyut, mayumba agamu. Time emu waliwo akaseera kaatuuka nga obubbi bukyase. Time nitwanga obubbi bukyase mu bitundu eby'enjawulo. Kati omwaka ogumu waliwo amaka agamu bababba seeka tuyigiriza edduwa, seeka nebayigiriza ayatul kursi, seeka somera edduwa nebagamba nti ayatul kursi omwekwatako. Niwayita ennaku mbale omubbi n'akomawo ajja bbe ebyasigadde. Tegeti yabba byabba naye niwayita ennaku mbale omubbi n'akomawo. Baana batandika kusoma ayatul kursi. Now breaking into the home. Nayingira mu nyumba babuze somoza bijiruddawa ayingidde mu nyumba
كل واحد يسأل أبسمون زابي جرو الدواء بابا نماستر كيز نبي سيقدي فدخل البيت نهيرو آيات الكرسي والي بسومي nge abulamu abudan badani kideo abana awe nali nsomesa bani kideo kusoma ayatu kusi enanga bajesiga no mutima guwaddeyo bakusoma biniyatin wal ikhlas bali sincere omubi yatuka munanka ni munda ebintu inanka ni ikuba limu yamulese lyamubula nabula n'ebintu ngatabiraba nabiraba nadda onatunanga ngazi kati abana bazukuka nga tabitegera nabitegera ajuwe waka yavayo najja n'omuggo amukube nanoonya waddukira ngatakola ki talabawo so finally namala wache kyamuliki kyakimukutte namala nafuluma nadduka emisinde yayise yalesenga lugule nadduka emisinde nabuka ekikomera nafuluma niye soka naunga mukaawo ngatateekera kimulesi maybe obalimu alaba ali mu nsi ki bali mu nsi Allah asinga okumanya kyekyo aliwo ni ayatul kursi ayatul kursi ewaniride arshi y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atenga ewandiikiddwa ku arshi y'ekitiibwa Allah ayatul kursi ni la hawla wala quwwata illa billah biwandiikiddwa ku arshi y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala لا حول ولا قوة إلا بالله الكنز من كنوز الرحمن ayagala obugagga okyekwata kuno kisomanga kisome mirundi 10 mirundi meka any amount of your choice gamba buli kaseera Mungu ajja kugondeza subhanallah bino bikulu bitubagamba ma aqulu lakum biyamba gamba byonna zaabu makula bye byame biri mu Qur'an kachatu tulina obwetaavu n'enseeka aba ne fees bana bagenda gamba butuli mu mbeera bagenda kula bibuuzo era kumbula nyi fees akyaganye عليكم بآية الكرسي عليكم بلا حول ولا قوة إلا بالله وهلم مجرة نبي سجد وجه بيننا بقامة نبي سنكاو بإذنه جل وعلا مش آية الكرسي نقولني أولا لا ولي يقول يجا باسو مدي آية الكرسي نجا مني وجوكو مني basumidi ka to kursi yali maka yana yin sumisa ayo darasa na menya na yingira uyayingira munda wati na bero mu ngada bitegeera nandi okutambulanga weyetolola wati anonya wa mule salabawo nanonya wa yali bamusingana awo tegeti finally bamutani bamuleka n'agenda bamugulira n'agenda era ekyali kimukute kyamuvaako ng'afulumye weeru naye eyazza okubba maraa al ashya tena kyalaba n'ekimu naye ng'ate ebyokubba byalibo nga byali bingi ayatul kursi nkulu nnyo mugyekwateko yanjigiriza omu ku bakadde baffe abatukulema bakadde baffe basajja bakulu naga nti oba parking emmotoka oba oggala oluggi lwa dduuka somerako ayatul kursi yakfika kijja kumalira ayatul kursi nanjigiriza ekigambo ekyo nenkisomesa hajati y'omu awo babbanga ne babba amaduuka ngewawe tebabbawo ne babba amayumba ng'abantu baffe abamu betwasomesa ayatul kursi ne bagisoma nga bakutteko n'enniya nnungi ewaabwe tebabbawo tusaba Allah atuwa bulungi alaikum bi ayatul kursi musome ayatul kursi saba Allah basiime ya rabbi mugyekwateko n'olwekyo ayagala okuwona gyekwateko gulowooza lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yahuthuna bi ayatul kursi baada kulli salati atuyigiriza n'atubanga atujjukiza buli kaseera nabbi n'atugamba nti n'atukubiriza ever buli luvannyuma every after prayer recite ayatul kursi gisome naye tugimanyi bal nansa tugimanyi bal nataghafal wa natakasal tugimanyi oba tetugimanyi naye nga tutaddewo juhudi
toyina maanyi gotaddewo tuallima nafsik okubanga weyigiriza ayatul kursi. aqul lak nkugamba mwanyinazi muganda wange omulungi safala talumu abak abawayk togenda kunenya bakadde bo annahum ma allamuka nti tibakuyigiriza ayatul kursi bal kabarta okuze kabilta okuze right kabilta okuze emyaka joyina nemeka nga webata kusomeseza bisigadde teri muzadde asomesa mwana simu buli mwana amanyi simu nawe emyaka gyo omanyi simu ne computer ogimanyi so okola bino biweetaaga ne ayatul kursi gyesomese nebisigadde bwebityo nolwekyo tugisoma ever after prayer. Allah tukuuma mabaina tusala eno nene eddako netugisoma ever after dhuhri ever after prayer natukuuma wakati w'eswala ezo nakusako ever after prayer makkati ga buli swala Allah kusako obukuumi obwo la tansa ate mujerabiranga Mungu ajja basako obukuumi abagalo tutta abatuloga ab'ensalo ab'ebiso bangi nebeetaaga zibasingana nga basinganya blockade interceptors tegeti eze zigenda okubaga zibizaayo buza zigenda bikubanga zibizaayo beetaaga okusingana webyo abalogo bangi abatatagwala bangi ab'ensalo bangi daiman oli yaraka ng'olina kyo progressing namu naga nti tojja progressing tojja kola kiki yeetaaga nasingana nga nawe kennyini olina omusimamo nga nawe kennyini oli munywevu. Allah yakuwa nga gwe zoyambala nga bulletproof zoyambala gwe zoyambala nga bulletproof oba mask ki oba byoyambala nga ebyo ebiyinza okutaasa biki bweyoyambala ngoyamba just ayatul kursi wa Qur'an yakfika. Olaba shaytaani yennyini wadde amagezi fakaifa antum musikalinga mulagajjala bal ana ahuthukum wa udhakkirukum mbakubiriza era mbajjukiza an fadail wa azmat tilka al-ayat aw as-suwar ba'd as-suwar mbajjukiza obukulu bw'ensonga n'obunene na maanyi g'essula ezimu ne ayati ez'enjawulo mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Wa in aradta shay'an wena kyoyetaaga gulawo wooti buguzi gulawo buguzi wooti biidhinihi jalla waala Allah ajja kukutaasa biidhinihi jalla waala. Ana mubitegedde nsuubira mugitegedde ebyo jazakumullahu khaira. aya gyenzizaako baada al-Fatiha sura al-Fatiha twajogerako wano eyo kamenyo wa byonna bukisi twogerako kamenyo waazo ya al-Fatiha nyewe wabula enkozesa yaazo eri etya ugikozesa otya aya eno giddinga n'emirundi emeka for anything nja kuddamu nsomesa ndowooza nja kutumala omwezi mulamba nga nsomesa al-Fatiha yokka right yes nja kumala omwezi mulamba nga nsomesa al-Fatiha yokka n'enkozesa yaayo ku nsonga ez'enjawulo biidhinihi jalla waala obanga sinabisomesa you can so tunoonyako oli batufuna obudde netwogera biidhinihi jalla waala sura al-Fatiha but use it kubanga ina amanya 7 buli mannya galina ensonga zaago eyitibwa dua tegeti eyitibwa ummul Qur'an mama wa Qur'an eyitibwa kati mama mmanyi ne wakola ku nsonga ze mama kati mama wa Qur'an ku nsonga zo zonna zinaga nakola ki mama omanyi byamamira tegeti eyitibwa dua suratu dua al-Fatiha eyitibwa dua kitegeeza era edduwa esemba y'obunene mu dduwa zonna zetusoma a'zami dua al-Fatiha wa afdali dua al-Fatiha suratu al-Fatiha esinga mu dduwa zonna teri egisinga wa a'zami suratin fil Qur'an al-Fatiha yesura esemba yo nga yekanganga yekamenyo ye munene w'essura zonna mu Qur'an miftahu al-Qur'an ekigulawo Qur'an al-Fatiha nga n'amanya gayo al-Fatiha eggulawo teyina weeremwa olina nsonga ki gy'owulira nti nene alayka bifatihatil kitab faftah bifatihatil kitab ekyo eyitibwa ruqyatul Qur'an suratul ruqya eyitibwa ruqyatul Qur'an eyitibwa ruqya yessuula kamenyo mu kumenyaamenya amaanyi g'amalogo n'ebisigadde kyovulaawo kullu arraqi buli kiisa asomera ruqya ajja kuba nga agissaamu kulluhum tegedde bajja kuba nga bagissaamu biidhinihi jalla
wala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa bulungira fenna berenga atugulyawo buli kisi asoma Qur'an ajja kubanga saamu suratu al-Fatiha buli asoma ayatul kursi buli asoma ruqya buli anachasoma ajja kubanga saamu al-Fatiha biidhnihi jalla wa ala nocho alaykum bi fatihatil kitab mwekwate ku sura al-Fatiha muje kwate ku nkuru guruza rwachi al-Fatiha nuraddidwa tegede ala kulli rak'atin buli raka nuraddidu hatudingane sura yemu buli raka wa a'zam ar-rukn min arkan as-salah impaje simba yo bonene ezimu kumpaje nene za kanga kamenyo kanganga mumpaje zisala eyo al-Fatiha wazra'at al-Fatiha nuraddiduha fi sunan au nawafil musalaza fi zachi ila al-Fatiha yajja buli sala yetekane izacha ne zachi ila al-Fatiha ila yokayokeyo bajo some buli raka yakfika ekumalira bal ziyadatan ufuna mu al-fadl singo yongeddeko niyo banga tumanyi sura nala al-Fatiha yakfik subhanallah wazra'at al-Fatiha subhanallah yetandika Qur'an مفتاح القرآن الفاتحة عليكم بفاتحة الكتاب من يقرأ القرآن أتعرف ومني ماذا في القرآن ابن القرآن الجماني الواجي سمي بالقرآن الواجي يتبع القرآن روكوانغا نردد قراءته دائما it is full of education whatever lessons نرددها دائما تجسما اسمها وجسما مبلا زنا إما تفصيلا إما حفظا تلاوة ترتيلا تدبرا oba ojisome mu mbeera ki ene of your choice inajisoma kati nga fat anjis wa Qur'an njisoma nga kati ntegeera makulu gayo n'okulowooza buli aya gye nsoma nga ndowooza ku yo kati njisoma kuvumbula njisoma kati kuvumbula ba Ibn Sina Ibn Khaldun tegede bino bibasoma Qur'an nebanga yajidun kullama aradu bibasinyana bali bagala sallallahu qulunji ila kusime al-Fatiha ايتوا سورة الدعاء ايتوا القرآن ايتوا رقية القرآن بلين سونغا يونا ايتاكسا رقية الفاتحة يكفيك جدي ngane mirundi musanvu ngutsumira mazzi naba obanywa jiwandike ku lupapula tegeti imma bi safarani obo ina safarani batomanyi watu bimanyi then wandisa nebune kalamu ni yawe ino teka mu mazzi izo no sunna nkuru thabit ani nabii sallallahu alayhi wasallam atabimanyi to byogera right atabimanyi kuandika Qur'an okusoma Qur'an mu mazzi oba mu chokunywa anything ruqya nene ila dalil wa sunna thabit okuandika Qur'an okujuandika nojissa mu mazzi eyo nayo sunna nkulu okuandika Qur'an ninagwe nawulira mwalimu ninganti rabbi obala wa kitabu fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yuallimu an-nasa kana yuallim an-nasa asomesa abantu jokwandika Qur'an nojuandika nojisamazi shiriki ani yakamba mani alladhi ambaka nabii yakola yali shiriki huwa nafsu nga ahadith taziriko wadde mfufu as-sahaba yali shiriki ngati byali ku wadde mfufu mani alladhi ambaka lwaki twagala nnyo okwanukula n'okuddaddadda mu buli kimu kyonna mujana nikyo talina okumanya gwe lwokosa obwongo bwo la eno gyolaba irimu bahar nyanja oteekamu potesoti nga oteeka peni mu mazzi noteekamu ettondo erijjirako kyekyo ku kyolina tunana kuweza ttondo naye nga tufassir awa tuallima annasa osomesa abantu anna man kataba القرآن buli awandika Qur'an olwokuba gomanyi bali abakuba ebitabo la oliwa bangi yali akuba ebitabo nawandika byawandise yakahihi yawe yako wadatsoseza Qur'ani namana yakahihi agomanya gama jinni kahihi yawe simanyane binamna bya ni agamanya gama jinni ngakola kali amajinni ekyo tukireke tetugana tona wandise Qur'an yokka ayatul kursi yokka Fatiha yokka فقرأوا الفاتحة مجسمي أكدي ممز في مشروباتكم مجسمي فقرأوا الفاتحة مجسمي فاتحة
right au iktubu al-fatiha mujwandike al-awraq mumpapula mujiteke mu mazzi wajala fi ina teka mu mazzi naba ina formulas nakozanga edda waliwo abantu banalinyagala butuze bali nkola bino simanyi bichi balina ebizibuzibu byabwe bweru nenga distance eri wala nenga mbagama tamani kuwania Qur'an nomwereza page za Qur'an to download nomweza swatu bakara mga downloading bakara eyo gendo jiprinting jiprinting teka mu mazzi bagena mupaka mu America eyo bagena mupaka nibeira teka mu mazzi fumba amazzi funa woteka teka mu downloading bakara yonna teka mu nywa amazzago nibanywa amazzi bonna Mungu n'abakolera ebyamagero n'abawa byonna n'abajjako ebyokola ebyali aliko n'abajjako ebyalinga bikiraki ebyalinga bibakozesa ebyalinga bibalumbalumba bakara just a Quran right kati aqul lakum alaykum bil Quran oyina Qur'ani kyamagero nsonga nene je kwata ku Qur'an wabitegera kisabigambo ebyo mubitegeera oba Qur'an joyina mbagambe suratul Fatiha buli omwaji manyi n'omusilamu mpya negwe mbadde nayo omusilamu mpya nyenzo kulabanga yakatuli shahada simpanvu namuyuniza simbanga deni ninga nyenzo mbadde nayo kati kumacha kuno so nyenzo kulabanga tulina doje tusoma tushe kwa al-Fatiha na huwa yaqra al-Fatiha bulungi n'omusilamu mpya ya'lam au ya'rif al-Fatiha au yaqra al-Fatiha ni yajiman عليكم بفاتحة الكتاب أي الرقية النني إما كتبت أو قرأت وجسمي أو جوانيسي عليك بهذا إنه فاتحة يموك السوء كبتون ببيبيري بالقرآن يبتسب ملائكة جبريل يوكا بل وفد من الملائكة يشمي جاء ملائكة شجني القرآن يتبع الفاتحة نصور الفاتحة نتيجي الساعة لسل just yasibwa busibwa antigundi anti yasibwa malaika Jibril yakalala Qur'ani part zone sigadde zasibwa Jibril illa mawdhi'ain okuleke bifo bibiri byokka illa mawdhi'ain ensonga bibiri zokka mu Qur'ani zasibwa etali Jibril yokka other parts Quran as a whole yonna ngojemu bine bibiri isoka Fatiha sura al-Fatiha lwachi muzonna Allah ajisawo special malaika zikutte al-Fatiha ezo za malaika za Fatiha ezo nsonga zayo zina Fatiha guzisonora be ebigenda okubaawo kadiman abantu abatukulemberedda always I talk about Seka Mutyaba abantu abamu tebamutegeera n'abashaikha abakulu bangi n'abamu tebamutegeera ne Sheikh Mutyaba Allah musasire ebuyiko waliri na mawojolo Mungu amusasire ne Lugazi wagenda ngaine ensonga inagamba nti funa usalira kabiri yangu tusomera asma al-Fatiha ayokka nagamba furuma genda Allah akugenda kumalira just like that bi ikhlas wa yaqin ngaine yaqin ni ikhlas tamala gasoma busomora kakasa Allah kino chenzize ko Allah agenda chinkolera das al-Fatiha yokka kafala yamaliranga abantu guloza lwachi yegula ku Qur'an guloza lwachi malaika ezagissa tiyali Jibril yokka Allah anyisako special envoy ziliao malaikatu rahman za al-Fatiha yokka atete kayokka ekane malaika mubitegedoba Nabi Shagamba sallallahu alaihi wasallam malaika ngani mugamba Jibril njolwalero actually Jibril yamugamba njolwalero osidwako an-nurayn ebitangala bibiri babiri na bitangala the two lights ebitangala bimeka so ekisoka kibamunyonyola nti osidwako al-Fatiha al-kitabi sura al-Fatiha ni awakhir al-Baqara ni aya semba yom sura al-Baqara awakhir al-Baqara aya semba yom sura al-Baqara
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. That part aya bisemba y'omusolo Bakara Jibril siya zissa yeka bal wafd min al malaika nakuli bassa al fatiha libassa ayazo nabina Jibril ne mugamba sallallahu alaihi wasallam Jibril ne mugamba alayhi salatu wassalam Jibril ne mugamba nti yenna naze kwatako nazisomanga ngayini kyetaago kyonna Allah gena kimwa malegobe mu kibya tune byeta ezo patu zimanyi tukuze tuwulira bakadde bafenga tusome duwa zirizi twasomanga muzikiti tusoma amaduwa nga tukungani maduwa ezo pati bazisoma maduwa ever amana ar-rasul bima buli omwazi manyi okuleka abatafaayo ne basemuga yavu mbozi nabakwede ku mulembe kuno ugana embeera wechi fatwa kuli ku mirembe giringe duwa tuzikwatira mu muzikiti. Right, twakulye mulembe ngedo tusikwatya muziki ne kuno mulembe ogolwa lero nga buli omwa discouraging asoma oba kulembere dua awazawamu nezo aya twazisomanga wamu tusikwatira muzikiti chekezala kulembedde rahimahullah tusikwata fenna n'abasaze n'abachi nosingana ngoli bingi byatamani bal at least akutte alfawati akutte alayat ba'da kulli salat abagenaga mu duwa zalinga zijjudde buli omuona everywhere tegedde everywhere nga tujudde duwa nga tomaliza duwa nga tusome ayatul kursi tusome ayat aya soka mu Bakara ayatul kursi nga tusome aya sema mu sura Bakara ne law anzalna hadha alquran ala jabal twazikwata mu mbera wecho tuzikwata up to now tuchali na rhythm eyo tuchazisoma in that format eyo twazikwatiramu. سل نفسك جوز قواتوتيا كيف علمت نفسك تلك الصور أو تلك الآيات والسميوت والسقواتوتيا فكبنا باgenze mu birali ne basoma kasese bikisenda ne basoma nindi kufe awam abantu babulijjo nga hadartum ad-da'awat au amakin ad-du'a fi ad-du'a muze mwajjanga bifo by'edduwa imma duwa zabafu oba duwa zachi oba chi buli nsonga yonna yaberanga wo nga daiman tegedde nga basoma ayati wezu bino bulangeranga n'omuntu abatudde mu duwe eziwerako naye abula kukulembera duwa olw'ensonga nti kati ebisumisibwa byonna abimanyi almost ne abasinga omuntu bimanyi abasinga abamu tetubimanyi naye osobola okufuna omusomesa n'akusomesa. You can get somebody please that person will teach you endeavor to learn your deen, endeavor to learn al-Quran is the one, it is the one that is going to protect you, to intercede for you, to each and everything, to do each and everything for you. Al-Quran Kareem yakfik, it's enough for you. The only book that is enough, the only book that stands to defend is Al-Quran. Eyimirirawo ku nsingo okyali mulamu, eyimirirawo nga Allah akujjula, eyimirirawo Quran mu kaseera ak'okufa, eyimirirawo Quran mu tayimu eri ng'ogenze mu maaso ga Allah mukabbuli. Abasoma abamukabbuli nammwe muli kwegenda bataasa suratul Mulk ina yonkulu nyezi liba muzitegedde kwa sagala kugenda ate kuzino kugenda ate nnyo muki nga sagala nnyo pakira bingi ne oba ziri muzitegedde n'obunene bwazo nga sinakwongerako birala. Nsaba mukkirize mikwano gyaffe abalungi mubeere nga mweyigiriza essuula ezo ayatul kursi nkulu. Alright, ayatul kursi nkulu mbajjukiza suratul Fatiha again, mbajjukiza awakhir al-Baqara ezo nkulu nnyo. Fa alaykum
بتلك الصور أو الآيات مسمي قرآن يو عليكم بالقرآن بنا مسمي muzeko atakuli kasera konna sira mu mulengera ngatambula ameni kayimba nyimba oyimba biyimba kifo kyokudda mutuko kudingana Qur'an. Alright, elimu rhythm ya Qur'an yo kuyimba nga Allah agala kujja kubiri ni bal daiman anta tataghanna bikasobira mu ya kuyimba bikasera تستمع إلى الأغاني المحرمة والموسيقى وليزا ميوزك وليزا بيمبا دائما أنت فيه ولميبي دائما والقرآن أمامك القرآن ويقول ما ساو والقرآن في رأسي يعني القرآن يموت ويقول والقرآن معك تجد القرآن ويري لينجيك كتاسا نكل جبو بزيبو نيسونغ زوليم ماذا تريد تولى وانسي gula weduka ni al-Fatiha gula weduka ni ayatul kursi gula office duka gula factory gula wochi ni aya isema msoro Bakara tula wansinga wakagula wakatuka mu office wakatuka mu nakaniyo duka alyo tula wansi read that oli kuntebo oli nudawa just read biniya neniya joyagala Allah alwayo nsabonite bakasitoma kulembeza Qur'an yeno Allah gonyine gwagamba umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mugamba tiri agenda kusoma sura al-Fatiha ngaine kyetago kyonna oba aya semba y'omusoro Bakara ngaine kyetago kyonna Allah no tamwanu Qur'an saba Allah yanukule Allah tolaganyisa ko bya bulimba Allah tolimba endagano ya mazima ai Allah wangi endagano ya mazima nze ninze kati nze nsomye gwempa leta bakastoma teka kubire kubu nibichagani sumuruka Allah kinu kichagani Allah promotion is kichagani bitudde ku meza ya president bitudawo alaikum tilka suwar ezo aya nkuru the just simple surahs to get simple surahs ulabangisa inati ngaula bajodingana munotna ozidingana bikasera ne Qur'ani ngawo jimanyiti kyasizo kuoma joko mukujidingana joko mutegeera nokufuna ebirungi n'ebyama n'okuzula ebyama bya Qur'an eyo ombetegedde simani ombetegedde saba Allah bawo bulungira Allah bamaliri Allahumma amin al-Qur'an Qur'an eyo miftahu al-yawm kumuli yonako so mumanya gafati ayina bagambi mumuli shifa abalwadde bangi tuli awo n'ebirwadde bitusumbuwa naye nga Fatiha tukiwandike kiteeke mu mazzi awa gisome mu mazzi right mirundi 7 wa ziyada Fatiha dingana aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jidingani dingana aya ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim اهدنا الصراط المستقيم كدنني ان amount of your choice mirundi ana bisatu 13 mirundi 7 mirundi 21 any of your choice it depends on the time you have jibingana mumas jisomere mas jibingana ngo soma just soma dua just uliao soma dua musabona sono bitegede bigambe ebyo jidingane Qur'an yeyo jolaba سترى العجائب mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba be mbafuma bagenda batambule batukeje batusenge jale baluma lesse tuse karamoja ngala taarif ahadan tumanyi karamoja muntu nomu nzo yogana nange nzinabo imanyi kati karamoja tegede ngere karamoja n'ekibanja n'enfuna n'ekibanja nina ngere karamoja nembako nebyengola mashallah taala karamoja entuka mbanga atuse waka yes era wentuka namanya bagamba rukiru alhamdulillah rukiru wentuke karamoja yerukiru atuse ngomanya abigendo kubaawo ABCD alright nikati ogenda ebitundu kyewala nge karamoja just otambudde gwe majituge naho karamoja uuma lubusulwa tuge naho karamoja kati otambudde n'ogende karamoja ngeyo njane kuma kandi baswaba ali batambula batuka mu kitundu nge karamoja enjala nebaluma nyonte baluma jale baluma tibayina ati nogwo ku lubiri abantu batuka mu kitundu mu kibuga kati bayina sente zabaguwa koda tibayina kyakulya sebagina sente batuka bagenda okulya banange
kabaka waffe mulwadde abasawo bonna bakuŋŋaanye abasawo bonna mulwairo gonna gaweddeyo naye bajjanjabye alemye ayina yenna eddagala mutwale wa kabaka ajja muwa ekirabo ajja musasula kabaka waffe mulungi boogera bano bawulira swabo mbona bagamba nti atugende nze neddagala katugenda tussa abamu bagamba totussa nga nze neddagala tugende nze neddagala tugende swabo bagamba tugende nze neddagala bano banne bagamba ogenda tussa musajja wanaafa tebatusijeeko mutwe nze neddagala bagenda tutta bajja tusalako omutwe bagenda paka mu lubiri bano bakankana bagamba omusajja tala tebalaba ddagala lyalina talina kyakutte temulimu wadde eddagala nga nze neddagala kandi tazanya kabaka wabendi naafa neddagala tugenda subhanallah kabaka okakkana nga wano just fatiha kumusomera fatiha oba bamusomerako ne mumazzi allah asinga okumanya byebakola byonna ku fatiha oluvannyuma kabaka tahassana tegeti natereera subhanallah naafuna obulamu naddamu natereera abadde amaze ebbanga ngaali kundi yasinda akola atya natereera nayogera bani abanzijanjabye bani abankoze kino okkananga baba wadde embuzi nakani tetujja kugirya kizuba twakoze kikyamu ngende wa nabbi sallallahu alaihi wasallam basasudde embuzi zino katugende wa nabbi sallallahu alaihi wasallam bijja kuzirya n'obugeni babawa n'ebyokulya n'okusula ne basula bigamba nene ate abajanjabe kabaka abali batalinaye bakusula tebalina wadde kyebalina laba Qur'ani webataasa naye bajja muki tetujja kugamba ffenna byonna Qur'ani byetukoledde yinza okulowooza tubiwaana tukusomesa bali basahaba naye tututuza wansi n'otunyogera n'otukwata bulungi okubuulira Qur'ani eyo ne bwetujje n'amayanga getujjeemu twogera nga tukakasa nti Qur'ani kyanjawulo Allah byamanyi kiyassa mu Qur'ani buli nsonga yonna Mungu subhanahu wa ta'ala ajimala ne Qur'ani nibiri jalla wala tanwi gwenuyira bulirisi munangi fati anewonya kabaka yali avugenda okufa ng'abasawo bonna bamali baweddeyo abalogo bonna baweddeyo buli omu yenna esente weziri kabaka naawona nasuulemu al-Fatiha ono yali yawulirako nebisoma ngamba nti agenda soma al-Fatiha ng'alina kyeyetaaga kyonna oleka nga Allah agenda muwonya era nga yawulirako nti manya ga sura al-Fatiha eyitibwa shifa tegedde eyitibwa shifa ate ng'akimanyi ne Qur'an mulimu aya wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wabitegerekese umukwetesa mu Qur'an ma huwa shifa Qur'an dosamu ojjuddemu kuwonya just kuwonya kyokka ate nga manya ga Fatiha ashifa okuwona shifa dwaliro hospital damba Fatiha temanyi nakasala hospital Fatiha temanyi chichi Fatiha la techimatina chimanyi temanyi mulago sigana twala balwadde mulago la batwale mulago watakhadhu bil asbab mwekwate n'ensonga ezakizenjawulo naye nga ate Allah wasambarakati subira mbitegedde bulungi eziswale zibamala olwaleero njabongerezaako insha Allah taala waka muluku yasin ne parts kulilla malika ni aya sigadde kauthara ne sigadde mpitirivu insha Allah taala tabbat yada ekola ddi ina nsonga ki kauthara nasri bi sura zino zitegeza ki n'obunene bwazo biidhinihi jalla wala kulani yo jemba kwasiza muje kwateko temwekwata ku bantu simanyi technical no simanyi ndi connected simanyi nze n'abasirikale simanyi nabeki tubina choina ebyo natemuli saba Allah tu obulungi tugeze mu Tawakkal Travels ko wandika bahijja tuwandika yes tuwandika bahijja Mungu abakusaside ngoina wakalo kutwala mubonna mulete mu office ya Tawakkal Travels otesige tawakkal kutawakkala ani bonesiga tawakkal otawakkale Tawakkal Travels tumako baketi level 2 jangu wakuba kusimuza fe 0701 chenda munya chikumi 0701 941001 Tawakkal Travels yakubanga mfuna buterevu oba 0758 seka uzaima 610414 oba seka chikambi 077264 293 nendala tukubanga tufuna inshallah following page za fezenjawulo
wonna ku social media platforms enjawulo fwe tuli Tawakal Travels. Osobola okujjana ku salaamu n'ogamba njagala tawakkal otawakkale oteesika tawakkalu onotisigaani ani agenda okutwala emakka nga si tawakkalu. Assalamu alaikum. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله